tubaniriza ku Extra Digest omukutu mugoba nsonga ng'olunaku olwaleero fattialugya gw'olaba era nze ndiwo n'olwekyo tula butuuzi okukalira just our friend nti twatuuse dda okubeera nga tukusoosotera ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga naye nga tubaniriza bamikwano yonna gye musinza okubeera nga mutwekkaanya ebitundu ebyenjawulo oba muli America oba muli anywhere yonna gy'osinza okubeera ng'otwekkaanya ng'oteekamu kaddata mukwano okwalira ddala kyamaanyi era katusuubire yonna gye musinzira okukwasaganya emirimu gyammwe gigendera ddala bulungi ng'olunaku olwaleero ndina omukulu Wisdom KAYE gwe ndi naye mu ddiiro wano era gwe tugenda obeera nga twogerako naye atubulire ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga ate nga mukimanyi kasita abeera mu ddiiro mukimanyi it's a vibe n'olwekyo mukwano gwange gwe tositukawo beera bubeezi ku screen yo obeere ng'otwekkanya Wisdom KAYE wanje buuza ku bantu abatulaba ku Extra Digest mugoba nsonga amanya gange nze KAYE Wisdom mutaani w'omulaalo eyakulira ku mato omutali mazzi n'esserira akabulijjo mbagamba twava Rengo Isingiro ne tuyingira Buganda tuli baana ba Ssaabasajja Kabaka naye twatuuka wano bano bafattiya bye baali bagamba nti waligwa wendigwa fa abaana ba Buganda tugamba tumala kugwa Ssaabasajja Kabaka n'ateeta n'atabipinga n'atagambwako n'alyoka asemba ate naye kizibu okugwa ate ngamba abaana ba Buganda of course ngamba ffe babuzidde omu abava Isingiro abala mwava Busoga abala nga tukuzaaliddwa tukuliddwa wano who allegiance to the kingdom of Uganda tubakyakabi ate ngamba ku Bakabaka ba Buganda gwe ng'oteekawo Mukama tekawo kyabazinga tekawo mumbere kubanga ekigenda twagala kuyimusa kalicha wano butasigala mabega so ekyo kyonna kyekyo naye nsenso okulaba fattialugya the beautiful ever 13 ndeseyo ki wozeze 13 tewali tabulemeraawo kubanga bagamba buninwaji nti wabiri mugumu kakati olwo era wandibadde olemera na myaka 8 Alright, ngawe magambye ati ndino omukulu Wisdom KAYE njagala tubeere nga tutanya ku nsonga kasavukanya politics entertainment everything ngawe manyi wano tino byo natubeera nga tubikwatako Wisdom KAYE njagala tutandike ne baganda baffe bamadrata Ntiko bakyaliddeko omukulu Ssegirinya mu ddwaliro wenjagala tutandikirawo kakati nakirabye nange ekifaananyi of course zisamu ekitiibwa ba sponsor baffe wano ku Extra Digest mwenna n'abali of course era ntumidde ne bonna mikwano gyaffe ba follower abasubscribinga ku CNN nabagamba Extra Digest ye CNN yaffe wano mu Africa yo nabagamba abantu bakola ki ne bakitegeera now nalabye Ssegirinya nalabye Madrata Ntiko nga bakyaliddeko Ssegirinya which was a good gesture nagamba abantu nti Ssegirinya ali mu Amsterdam Medical Center era mulwadde kyesitakkaanya nakyo approach ya bulwadde bwe because okiraba Fattia andi kakati Fattia nze simanyi kati naye kati nze neegolako nganze nze omuntu w'enkyukakyuka by the way abantu kati abakimanyi bamanyi nze unofficial spokesperson wa family ya Bobi Wine official kati n'olumba Solomon omulumba omanyi kati approach ye yali nti tosobola kuba Ssegirinya nga gwe tuyita mekawo king mekawo gwe bayita His Excellency Bobi Wine n'otomukubira simu kale n'obubaka ogimukubidde n'atakwata n'otomulekerako message nti munnange nziruse Netherland kunjijanjaba naye yennyini yeekangira ng'ali ku radio Simba oba obulwadde bwali bumulumanya omusajja ate bulwadde gomanyi Ssegirinya yava wano yatuukira Germany okuva Germany ogende Netherland lugendo luwanvu eyo nammanyi mowasonga ate oli mu mikono gy'abantu ba nuupu kubanga nze nali ndi awo Dr. Nico muzungu ye yakola you vote n'ekitabo nkiyina wano ye kiruwa ye yakola you vote kino ekitabo kiraba bwe nali mu Netherland kino n'akimpa Dr. Nico wakabinya mu government ya Netherland ono omusajja ono gwe bayita Dr. Nico kati ye yankubira n'okunkubira bonna bannuupu ono omuzungu wa nuupu ono gw'olaba naye kati ekizibu ekiriwo enkwata yali etya mu bantu bonna Ssegirinya be yakubira tusobola kukubiramu Amadi Nsereko gwe ngenda kujja mu byabufuzi omanyi namugamba ngenda mwesimbawo ati kyenkugamba nti Ssegirinya nakinyonyola abantu Ssegirinya yali w'amaanyi ku ground before ng'akyakuba amasimu ku radio Ssegirinya nga FDC Ssegirinya najja okwesimba ekawempe nga w'amaanyi FDC ne mu makadi ku maanyi ge gonna ge yalina ku ground kubanga teyalina kadi FDC gamulema he failed to convert amaanyi ago into votes
FDC ya mumma kadi kyegyagwisa Ssegirinya ne tujja ku Bobi Wine ngazze Ssegirinya era nga w'amaanyi ku ground naye okimanyi singa bamumma kadi ya nupu Ssegirinya teyandiridde kuba kyamugwako kyovoola Ssegirinya yafiirawo okulaba ng'afuna kadi ya nupu waayi yali yakirozaako ku FDC kyogamba be bana bamu abayitamu nga bannayuganda Bobi Wine ng'amaze kwogera nti tikingi wali nupu ati kyekyo kubanga kati Ssegirinya ye yali akimanyi kyekitegeeza okuba ne kadi y'ekibiina nti yalina amaanyi nga bamukazako ddoboozi ly'ekyebanga kasita FDC yamumma kadi ku luli omulundi teyali akalulu kati ku luno yafiirawo okufuna kadi ya nupu kubanga ng'akimanyi ti wadde kwali ku ground but ekibiina kinengejje kisobola to consolidate amaanyi go nabo bennyini n'engeri y'okukuumamu akalulu kyovola Ssegirinya yali kati njagala okomewo kati nsonga ologoloza lwaki yalemererwa okubeera ng'akubira Bobi Wine n'akubira anti kakati ekyo either kuba Ssegirinya mmanyi nti nno muntu mugezi unless nga waliwo omuzimu gw'obutategeera ogwamutomera ku mulundi ogwo nakubira Muhammad Nsereko nagamba Muhammad Nsereko mu byofuzi bya Kampala nze namugamba waleeta ebbago lye bayita Computer Misuse Act ngenda mwesimbako era nayagira dda I'm the next MP wa Kampala Central. Nazimba Kampala Central mwenkulidde ba Muhammad Nsereko wasula kodi Kampala muzeyi wange yazimba Bukesa nze nondera Bukesa ochulia kati sirimu pia mu Kampala sirimu yisha kati nzijire mu kikiruwa olinga yagala okungamba oli omusajja yangambye omwana yangambye twale tudde wali nti mbukaye kakati kaye nobeeraawo kati nogamba nti oyagala ggulu likuggulirewo nti otyo ogenda okulaba aguddewo nti ye musabba nga yaguddewo gy'oyingire mu ggulu nga mugamba yi nkyuka bwe nti nenoonya eggulu ekkubo erigenda mu Geyeena Museveni ati kyekyo byonna tujja bimutuuma kati osobola okuŋŋamba kubonaabona kwendika e Uganda oŋŋambe nti ntuse mu ggulu nti Museveni yanzigulirawo ŋŋende nnyongere mu kubonaabona okwo era ŋŋambirawo Katonda omanyi twesange mu paati tu kaŋŋendeko mu Geyeena okiwulira kyengamba so kati Ssegirinya did a wrong nti yakuba ate ebyo biba bitegeke kubanga oli yali ku live ye Muhammad Nsereko naye baba bayogedde before nti ojja kunkubira kati Muhammad Nsereko ali ku live Ssegirinya nakuba munnange Muhammad Nsereko obulwadde bunnumye ndi wano sikyalya kati nakola ensobi bweziti buli lunaku wulira akantu kano buli lunaku banteekako eccupa z'omusaayi 15 yaga buli lunaku banteekako eccupa z'amazzi 15 ne banteekako ne chupa ne banzijjako omusaayi eccupa eso kati nze nakulya mu ddwaliro lya mama wange ali mu Jaasi yali medical doctor ne bamusindika emubende mu casualty okusindika ng'oli musawo mu magye mubende kitegeeza oba omanyi kubanga by that time Uganda yalina entalo nyingi kati nga boyina okubaaga boyina okuoperatinga nga yakomangawo wakaleeti kati mama gwakula naye kati nazimba eddwaliro ate erirye erwenabatya nga si kiriniki ddwaliro dene kati nze yakulyako mu ddwaliro nga si bya ghetto ekisooka teriyo muntu gwe bateekako cupa 15 buli lunaku ez'amazzi kati nze nkubuulira yali naana sipiriti ya Muhammad Nsereko ey'obulimba kati neyeekanga Ssegirinya waliwo mu bayibuli waffe kati goli wa Kurani bayibuli yaffe egamba waliwo kye bayita anointing by association waliwo okulinaana omuntu nga mubbi musezi malaaya mulimba mwate ogenda okwekanga ng'ofaananya ebikolwa by'omuntu oyo kakati nze abanninanye era ogenda okulaba ng'olaba product bulimba kyovola Muhammad kyovola Ssegirinya we yamukubira ebyobulimba byatandika okujja ate nkunnyonnyola tebasobola kubeera Ssegirinya ng'ogamba buli lunaku bamuggyako liita za musaayi 2 kambabuulira abali ku Extra Digest omuntu alina liita z'omusaayi 5 Ssegirinya baba buli lunaku bamuggyako 2 ye nte Ssegirinya gundi ngamia girafu kyeki ye ngamia kaganga alina ekirala aba yalwala bulwadde ki ati kyenkunnyonnyola kwegamba yalwala eriiso n'alwala ennyindo amatu obwongo ebigere bunnaswi kweganga buli wamu balina okugyawo omusaayi bagukyuse bawongere omulala kati ekyaleeta Ssegirinya but mmanyi Ssegirinya asobola kivaamu nti instead of calling Muhammad Nsereko gwamanyidde ddala nti buli lunaku
avuma Bobi Wine kubanga Bobi Wine wajja kufa kwa Katolu wama yali pressure gye bateeka ku Muhammad Nsereko yali amyaka zindalo Bobi Wine chobola Bobi Wine yakwata akazindalo yamugamba gwe Muhammad Nsereko toli kyali wange yakyogera tebereza kukufa nga bali Bobi Wine muganda Muhammad Nsereko muganda kukufa kwa omuntu mwogera birungi wabula kyayitirira ku Bobi Wine namuga toli kyali wange kiringa Bobi Wine yazze bulungi nga ali happy ku show ya Navio Navio na by the way Navio yakoze post ennungi yagambye ye kyamukoledde mu show kulabanga mukwano gwe His Excellency Bobi Wine amutadde ku kasmile show ya Navio yabadde ino sembyayo enyimba ezo biri ze yakuba ne Bobi Wine nga ze climax kati ababadde awo nga bakola kumbe bategereza ku security Navio abali ku stage bamukuba akama ne bamugamba batuga muina investment wano muri bagagga oli mamizi boy batugambye esimu from above bwogenda notwalya Bobi Wine wali akazinda that will be the end of you. Are you serious Wisdom? Hey, jukira Navio talaba nko kukomera talambula nko muntu kukomera abiraba ku TV natunya mama we bwati nagamba Navio ntandike nango kunkubatia gasi bangane kino Bobi Wine Navio kyakoze nagenda kuba Bobi Wine wali akama namuga muganda wange nategese sheno kubanga babadde bagenda kusembyayo actually already rusembayo number 1 you are number 1 kati nga bagenda kudya Bobi Wine tagenda kujja ku stage bamuletere microphone nga we yarabe ya sex birangirangi kati kubanga Museveni ye mutitizi ekyo nakyo yakitidde ne bagana okutwa bagambye Navio nomala okwata microphone no jitwadya Bobi Wine that is going to be the end of your career mama ogenda muletera ebizibu na buli kimu kyoyina Navio nagenda mukuba kama Bobi Wine kyakoze dakika 3 yabadde amazotambula nagenda ule katakantu era abantu abatategedde Bobi Wine omanyi yatuuse ekibune kyakalana tolaba nti ababadde wali nga baana babagagga beerere kubanga kirasi yabadde wali tabiri bino bya BS banyi naka kirasi yabadde wali parking omanyi parking ogenda pako Serena nga bali bebananyini buyinza ne Bobi Wine yayingidde mu show ya Navio VIP yonna nekyankalanya newe yamuku oba kwa yaza kusupportinga chaliwe Navio kasaba amukubya akama mudakika Bill Bobi Wine yakoze bwati yavudde abantu bategedde ngatagala kucyankalanya show ye. But my question is gwenga analyst chembuza okuyimba kwa Bobi Wine ku kivulu kya Navio kibeera kikosa kitya like government Museveni kankubuli enzondaba nze nagamba nali mbi wa kalumu nali nsekerwa kisura nali nseke mu state house no rwagadi akimanyi ku trek Museveni nga atambula nze nali official musinga nkera mu nsisira ye ne banga mono tomuyita ono tomwagundi kola kino omanyi nti nafuga ko Uganda awo ngamvayo nga SFC bangobera buli minisa nga kakati Wisdom omusajja mutugambire kino muko kati ebanga eryo kyaita encounter inze encounter jembadde nayo ne Museveni waliwo bye muyizeeko tayagala ekisooka ekyo mu challenginga mutitizi Museveni tayagala challenge chobola bona abadde ku opposition ya Uganda abagula bona bamamu betwalabanga kumbe ensujju za green kunguru munda za yellow buli omu bamugula waliwo n'abalaba olaba nti no we bali mu opposition nga bagule katukuni nti nandala mafabi mugule all the time yamugamba making sure okuba nuvu nandala mafabi ne batambulanga kukubo bali akasoli ne bayira Patrick amuli ati obuwunga natugabambi omusajja go bayira ati ya gasi omupyono kumbe bamuyira buwunga bwa kasoli atudde ku pick up ya sente nandala mafabi no gwetogerako ngava mu family tata yasoko kwa ne perosense mu Eastern Uganda guwandiroza zanti simu pya mbugagga naye omusajja yamuwa bi pick up bya sente nandala mafabi nacho sente gera yakuba Bobi Wine ne nupu full stop kati kiricho badde ngamba okuyimba nkigatta bwenti Museveni tasola kuwa challenge ku muntu gwamanyi nti no is a real challenge nga Bobi Wine kubanga Museveni mutitizi fa bakozeeko naye tumumanyi chobola basola okugula ddole nagula no musajja ina amagulu ana so Ssegirinya did a mistake however nze manyi Ssegirinya asobola okukomawo naye nkusiba Ssegirinya wanatambula bwatyo constituency emuise mungalo kubanga kino ekiseera Bobi Wine omulaba Katonda yakibala
ti Bobi Wine agenda kujja Museveni amubba akalulu ne mu myaka 5 Katonda agenda kulaga Bobi Wine abantu bayina okulaga naye mu Uganda empya amukutuleka abalabe Yesu gwe ntegeero bulungi yajja n'atandika kanisa nga ina abantu 12 abane bagenda n'asigaza 7 bagenda bakendya n'asigaza mwe mwita ba disciples 12 ku 12 lwakwa mwe temumanyi Yesu yagenda tuuka okufa nga ina abayigiriza aba basatu ye kanisa ye jagenda zimba kulwaza abalabo ne bamuvaako n'asigaza aba era nawe yababuuza nammwe mwagala okgenda kitegeza yatuuka n'asigala ogu dwe luyo luyimba lwa Bobi Wine nagamba aliko Holy Spirit yagamba when you stand on the truth be ready to stand alone ekyo kigambo kyeyogera Holy Spirit yali emaze kukka ku Bobi Wine kyobola Museveni buli watina Bobi Wine aga mama kubanga obwa Katonda bonna goldness yonna yamuvaako nedda ku Bobi Wine kale abakatwayo ngakola lero bwetwe tugenda belanga tambula nga tunulira ensonga zino na zino ndino mukuru wisdom kaye wisdom gatwayo neno kamaliza cha Ssegirinya natekawo omutwalo gwa $1 twali ku BTFM nengamba Muhammad Nsereko kubanga kworo nga bali ku live yagamba kankwe $5,000,000 nga tukyaline ku live nakwata essimu nemugamba atulage message kubanga either send wave oba mobile money nga kweze ennaku z'omwezi yasindikira Ssegirinya $5,000,000 nze nawayo kadi yange eya $. Ne buchanchogera nengo omusajja ayinza buchancho information tena mtu gwe olaba omusajja yali wali we yakyusiza kukufa kwa Katonda bwa mama inti yavaawo nga baluna mbiru bonna misachi balinga manyuga kubanga bali balowooza nti engeri Katonda bwa amajja kuzaba misachi nti leero lunakulala misachi waba MC encharuna encha Geoffrey Rutaya naye omuntu atali muyimbi Muhammad Nsereko yesiba kazinda unagano kata okuva kumacha paka kiro Muhammad Nsereko yali munywanyi wa musajja ate katika nkubule nagamba abantu Katonda bwa mayagendo okufanga abanjibwa abantu bali tebakimanyi Bobi Wine yajja n'akyogera Katonda bwama lumu aba mudwale mugende mbuuze mutabani we atumya Bobi Wine agenda Bobi Wine agana kamera Bobi Wine wamala omulaba yalekawo kyalesewo Katonda bwama mukubira essimu ng'agana muganda wange sokodde namugamba mbadde nkusaba onsondere n'oteako kamera abantu bansondere Bobi Wine namugamba biru tujja gikolako Katonda bwa Maria alemedde mu twali Katonda bwa anta addamu olwala luno gwali mulondi andi kakati birwadde byeyongera gwe kakati fati olaba nga wonyirira nga oli mwana muto gwe genda mweyo pato olabe bonna abali Museveni yagamba betodde mutabani we babbi opportunist olina n'ababbi ne bali abasajja enkanga abalina ebirwadde nga 5 igwe pozo yagala ofenga gundi olio vaccine wa kigwa lero yani hiddu kugali amanusu gabali abasajja betolodde mu amakato yongera wisdom kaye mbadde nkyagala kubuza ensonga jinjagala atobere ngotanya bana Uganda tena bagitege omukulu Bobi Wine omukulu w'ekibiina kya NOP fenna nga wetumumanya ali mu kutalaga ebitundu ebyenjawulo naye abantu bamulaze omukwana abantu bambeereddewo kwegamba like reaction y'abantu ebadde so nice like what's your say about it bangambye omanyi kati fe munnanga abazaawa genosale muzeeyi wange kakati fe abamu we have a privy to get some information kati waliwo omuntu omu nadde kulive actually abantu nalabye basazeemu gundi TikTok eyo kwa nabadde n'ebbajjo kati nga nsirise ninda byakula nageza obulira Sami nga ali ku TikTok n'ebbajjo kati obusungu ne bumvaako ne mbaako binayogedde kati babindaza abaana bakalikodize bakatadde simanyi oba wa n'ekintu kye negambye naye kankinnyonnyole leero bwe ŋŋamba nti gavumenti eno singa nkugamba gwe fati ojja kitegera nti gavumenti eno kyembangezaako kutegeeza siri nnyo wa kitalo naye nze kubanga gwe lujja fe tuva eri bwaffe isingiro wadde bonna abafuga wano si bonna nti bankyawa nsobola okubaako ne some information ate gwe gwotoyina baŋŋambye kyekinjogeza kiri kubanga nze taata wange yali munyarwanda nga taata wa taata wange muhima osegeera kati ate maama nzaala yenna suuna kandi wulira kanaagambye kakati nagambye nafunye information nti Museveni yabadde alowooza aloota bwe yalabye Bobi Wine nga atambula ye yabadde alowooza birooto he thought he was dreaming takisuubirangako ti Bobi Wine asobola okugenda mu Western Uganda naafuna abantu Bobi yatuuse ku statue eyingira embala ke kabonero ka
Western Connection akenti yatuuse n'awanika bw'ati engalo bbiri buli munyankole yaweddeyo. Bobi Wine n'akola ekintu nabadde njogeramu ne mukwano gwange Lwomushana. Bobi Wine yagenze embalanga addakabaale naga wa ate n'akyogenda ku barometer. Bobi Wine tasobola kufuna bantu kabaale. Actually kyenabadde njagala waliwo n'abali mugamba nti nno abantu babasomba busomba. Awe nabajja sawa nabagenda mugobadde mu ffene. Gwesofone zekankume. Ano yagamba yali atambuza ffene ne kabalagala. Sinze nabimwogerera. Kati mbumbu nkuza mwana wange kutambuza ffene na kabalagala. Namukoza kola kufuga bannabbanji. Bagamba oli mukuza aba MP ba minister. Kyekyo kati nkubuulira. Bobi Wine twagenze okucha ku macha. Bamulindidde miles 10. Bayira wine embalala. Miles 10? Embalala. Kilomita zabadde 7 nga tannayingira Mbarara City. Gye bamukimye. Agendo yingira ekabaale mailo 10 wano we yabadde mayuge zabadde mailaga kyamutwalidde 6 hours okuyingira mayuge city bannange ebusiya zabadde oba 8 kubanga okuva babaze okuva awo connectinga busiya kumpi nnyo 8 hours eyiganga yabadde talina kwogerera yiganga Bobi Wine abantu bamugambye ojja kwogera ne basibye buli motoka yonna eva Kenya ne babagamba sabulizenyu temutusiriwalirako yabadde talina kukola kwogera yiganga naye abantu bavudde bonna gye bali n'akola stoka Museveni yabadde gwokimanyi nti no Museveni yabadde agenze mu honeymoon ate yadde abuze emyaka 5 ate yagigenze honeymoon ebyakoma mu kulabika bulungi na wali ngoye ze batunze mu biyembe ze bayambadde president omukongratulatinga konga tali aganye era ko emyaka 5 mu fombo giyita mtuno kati waba yagala congratulations affe Museveni tujja mu congratulatinga nga atuvuddeko nga banna Uganda era nga agenze mu ggulu obanga ze waabwe kyonna ekimwanguyira kyasobola okukola tewali tabbu naye singa atuyamba kubanga kankubulirwa kati nze nagamba ne muzeeyi wange Sale nti nkwata bulungi nze ngenda okuwolereza mu gavumenti eddako Museveni waataleka nze kasoro kati ani asolo muwolereza nze kasoro muwolereza ne magaba naye musajja mu operation creation yagabanga obumwanyi wadde tewakulanga bulungi ate nze yali abingabidde naye nze nkugambye nja muwolerezaako okitegeere kyonga naye kati kankubulire Museveni ebintu bisatu bajja mukolako kye baagala Katonda yagamba omukulembeze waganya mukulembeze emyaka 4 that is a generation yenyini ya mukima asolo mukima nakimira n'omwana we nga ekyakola Saulo ne Yonasani olaba kyabadde Gaboni emyaka 5 mwezi 5 kati bakimye mutabani ali ku Mase omutwe sawa nagugenda ne bakimye president ne mutabani we tamanyi wali abe Gabon ekyo ekintu kyabwa Katonda buli mukulembeze yenna tosukka mulembe Katonda akuwa omulembe gwa myaka aga yenna ali mu kubuzaabuza tibasobola okuvuga Uganda emyaka 5 we bali ba Katonda ajjawo omulembe gwe bali badduse Katonda tasobola kugumiikiriza mulembe mulala akuwadde omulembe mulamba Yisima mugenzi yangamba naye Kaye Museveni aleme kulumya takyalina matu Museveni talina matu ayinachi byemulaba sima tutakyawulira kikakyawulira no musajja awulira talina kyawulira singa yali awulira singa ne banna Uganda abafaako ebyamazima takyawulira takyalaba gwoŋŋambe kati kankamba nawuli era kiringa kye nagamba nti newuunya mwozi waba agenze Rwanda ne ŋŋamba ayogera kine Kagame Mountain Gorilla mu Uganda Kenya teyalina Mountain Gorillas Kagame akeera ku boda n'ateekako amenvu na buli kyakulya kyonna green simanyi watermelon na bute ku boda y'e Rwanda Mountain Gorillas ziva mu wind impenetrable forest eri Uganda zitandika okutambula essaawa 9 ogw'ekiro bugenda okukyanga ziri Rwanda zisiiba Rwanda ne ziwera essaawa 9 ez'akawungeezi ne zitambula paka zijja zisule e Uganda lwaki zisule e Uganda zigende mu kibira kye bayita wind impenetrable forest ekibuuzo Museveni oŋŋamba nti nno Kagame yasiba boda Museveni lwaki toddira amenvu zino Mountain Gorillas bunaku okugenda e Rwanda lwaki togateeka ku boda nga oli Kagame yatunyiiza nga tezigenda gwokimanyi nti baabaze basita abakalambula Rwanda okulaba Mountain Gorillas kumpi Hollywood yonna eggwera mu Rwanda naye nga za Uganda
kati Museveni takyalina matu takyawulira lwaki era otandika omuga Museveni tuyambe ekirudde wunya talina ddaga takyawulira kyobola bayira wekyenziriramu ne Muhoozi yakeera bwati nawandika ebintu n'agamba bibino ebintu ebiremye NRM. One, NRM is a reactionary party. Indirectly yali agamba taata we naye ng'atya omanyi olina kikwata bulungi nti reactionary ebambira bubambizi buli kyerabye omukulembeze waaba reactionary kitegeeza taba na plan ekigwawo kakati obolaba Museveni agenda naleeta mbu Operation Wealth Creation nombuuza mpaya abantu 10 bewafuula bwagaggawaza ne babula naleeta entandikwa naleeta ate baluwa tebasobola kubaayo. Awe nyinyini wisdom wenjagala okubuuliza waliyo ba MP President Alani Bobi Wine jagenda mbitunde neera n'omuyita kale his excellence tofaayo bajja kimanze nendoozo tokawulira nga kanyuma tokawulira kanyuma oba okwogera nenda tofaayo kati tofaayo kale naye kakati kati gwe tewalabye Babi ng'ali ku Sky News ng'olaba n'olaba omuntu mubeko bye mwegomba nale Babi Kyagulanyi ng'ali ku Sky News taina mbaliga taina bitege taina mbugubugu nyora ng'atudde bwati n'abaticulate n'aba ng'asobola okusunsula ensonga. She was so comprehensive to the point yanyonyodde human rights ng'oluzungu aflowinga ne tugamba Katonda atujjukidde Katonda ajjukidde Uganda. Mbadde kyakubuuza wisdom omukulu Bobi Wine ebitundu byatambuliramu waliwo ekigambibwa nti no ba MP beebi ebitundu tebakoze kimala mu supporting nga waliwo abakola batya abamu supporters egoloze ekyo kitegeeza ky'okubeera nga ate abamu tebavuddeyo okubeera nga ate bamusupporting ate nga banupo ebitundu ebyo Bobi Wine alina ekintu kyayogera agamba abantu tebaagala nze bagala byenjogera actually wanamala otambula njagenda mugambe ekyo kintu kyoyogera kikyamu kinyiza n'abantu kankyogere bulungi wano. Bobi Wine abantu baagala byayogera n'omuntu nga ye omuntu bamwagala Bobi Wine agenda n'agamba nti abantu tebaagala nze nga Bobi Wine baagala byenjogera ekyo kikyamu abantu baagala Bobi Wine ng'omuntu baagala ne byayogera kubanga Joseph Kabuleta omunyoro oli omusajja ayogera ebintu n'ayogera oluzungu ne luggwayo wetwagenda mu kalulu abanyoro tola bawa Bobi Wine akalulu ne musajja gundi kati kitegeeza waliwo kye bayita favor gwa ku muntu ebyo bigamba Bobi Wine byayogera osobola okuleeta omusajja omulala byogera nga Mugisha muntu akalulu atalaba Mugisha muntu avaawo bantu ngamo kale naye agenda akole procession Bobi Wine gye yakoze kati Bobi Wine nsose nnongoose ekyo kyayogera nti kale akyogera nga leader nti abantu tebaagala nganze baagala bye mama Fatia notandika okwogera Bobi Wine byayogera wa eri eba favor ya Katonda era abantu basobola okugamba gundi oyogedde nnyo naye vaayo kyogamba buli omu asobola okwogera Bobi byayogera naye n'atafunaye wadde amugoberera kwegamba kati actually ekitegeeza ekyo kitegeeza nti before nga tonayagala Bobi byayogera abantu baagala ye Bobi Wine ye first gundi East African Central musician gwe twalisoose okulabako ku Fox News nga bataddeko African pop star kye bayita omumerica okuyita pop star you are an icon oba beyond being oba osusse okuba celebrity mu Uganda tulina abantu bebayita abayimbi mbu baserebu si baserebu bastar nti tubamanyi nti alien skin ya pound mtereze ekintu ekyo like someone to be a star kyawukana kitane ne someone to be a celebrity like okuba star nti ne nampera gweba mutoye ya public ewunye ya ne yafuuse star ngamba bo trendingamu ne shira gashumba akwese AK47 mu bitundu byebecha mwe mwana yakwese kabomu ne mundu mu bitundu byati yabyekuba cheka yabyekuba mu arabika kati go muntu we yakubira emundu cheka bomu yagitereka mu rubuto kati abo basita sita chechi ye muntu okumanyika edde nnyo twalina Bobi Wine nga first time okuyita abayimbi ku National Theatre nga omugenzi Kaweesa akyaliwo ne wabeerayo omuntu ejja n'ayogera kati kuba naliere musinga ate nzewe episode kungana ne mbagamba mwe kamba nnyonnyole waliwo enjawulo wakati w'okuba famous ne popular
popular ye muntu atya ye muntu amanyiddwa naye nga mwavu kati nga olaba Kapale wabadde Uganda banga yali mu America abadde awo naye nga abulwa n'ekyokulya ng'erinnya limanyiddwa Kapale ng'amanyiddwa naye nga mwavu omuntu gwe bayita famous ye muntu abanga amanyiddwa ng'alina ne ssente most especially ng'azijje mu ekyo kyamanyiddwamu okugeza abazanyi b'omupiira abazanyi ba filimu ba famous people nga naddala sente bazizze mu ekyo kye tubamanyiddemu kati mu Uganda tulina ba popular people nti amanyiddwa naddeyo mu kafunda ose chobola bagota kikwewunyisa ngalian skin alwana nnyo okusigaza champion gudo eri mu ghetto kubanga baba contented no mugamba era nze nagambye musikatsi nti oyo mwana muwe emyaka eji obogu sina myaka myezi wayi nti Kabaka Mwanga yamanyibwa yafuna chance n'amanyibwa Kabaka Mwanga by the kyatwala omusajja gwe bayita Simon akola ku BBC BBS n'agamba omwana ono afunye erinnya naye werigwawo agenda kubata namfunye essomero erimuwerera primary paka secondary kitegeeza singa tewaliwo Simon alowooza future yono mwana Kabaka Mwanga singa yaddeyo ddamu eri masepichi gali ag'omukka tofaayo gyali baabagala muzza mawulire omulala fresh kid music wa Uganda ali competitive naye akulaga mu talent ye yajjamu Skala era tesobola kwevuma ki Skala gundi talent ye ya Felista nti yagifuna mu primary ne Latif Sebagala n'agimwa mu secondary kakati tujja ku champion gudo nti afunye chance nti no mugamba nti ne wana asura ajja kufunawo naye bali bakulaga kye ngamye nti obeera ne bamuyita basitaba munenga ba popular mind za bunaku nenda ne wisdom n'ekintu ekirala kati jukira kweno sage badde ku Iron Skin abadde avudde muki nga tetukyamwogerako ka champion gudo yaba kumuvaako amwetaaga nyera kati kankubule ne zino sitandi yazikola mbu champion gudo abuze kakati labayo yamukimye nga yagenze ne Subaru motoka abiri kubanga amanyawo wali amawulire kati oli omusajja kati kagule agenda kuddira zimbiro mama wa champion gude nyumba omanyi lwaki kubanga agenda femu ene baddemu kubye banna Uganda okimanyi nti Fatia bwoba wano oli mulamu banna Uganda takuyamba ne kati Fatia singa okera n'olwala nobanga bivinira buli omwajja banna Uganda nti we are so poor ne mind zaffe z'abaavu baagala kuyamba ng'oli mu kizibu ne Fatia nobeera no tuyagala ticket ogenda mu America bofu n'abakuyamba abo batono naye bagamba bakutemyeko okugulu buli omwajja kati Alien Skin yakitegedde nti wenejjako champion gudo engwa which is okay naye mu Uganda opportunity ejja lumu oba mu nsi yonna osobola okuba sita leero kubanga ne ba Abdumulasi babeerako ba sita kati ata wekinkwazizaamu ennaku bw'oba otunuulidde gundi Alien Skin okusigaza ekyali Buda mwetaaga nate botunulira omwana nga ye atulabira danga andi kakati yona ajja kubanga akoze erinnya nabitya naye omwana waita omwezi gumu nga ate wazzeewo omulala nga tuli ku Nampeera kisoboka kubanga Nampeera n'amala tukumeezawo ka video Nampeera n'amala anti kati naye ate kati gwe kyowerabidde Fatia nti abalala b'ennaku zino abeetunda bebeetera ne bu video Nampeera omanyi kati abasajja abamulamuza kati yatuse mutwalo gwa $190 yatuse dda mutwalo gwa $1 era kakati Roja katumusabire busabizi namugambye Roja sifuna pepu zikube kunguru ng'omwana omuwabuwi kati Roja mwanyina wa Nampeera ayina kuwa Nampeera pepu okumala omwaka nga mulamba kyoli mukogera wisdom kijaleeta abawala balina okweyambula nga balowooza ke katale nedda gwe atakimanyi kyenjogera we kiri abawala Shiraga Shumba yeetera bu video n'alinnya yeriwo abwete yanagamba yayogera ekintu ky'obusiru mu telecommunication company simanyi ya hakinze muba haki kati oyo ng'omulala ne taata we katugambe Airtel nebanga yekoze mistake taata natakitwala mu kooti abwe tuyina bamalaya kati nga tebabeera ku kkubo Bad Black yakugamba nga bagenda ku Serena ne beegula ebyokulya ne batuula kati okuddayo ku kiri
kyetubaddeko ye tubadde kukyabaka banno kansoke nnyonnyole ku kino kyongambye kati sitaye muntu amanyiddwa kati serebu yatya serebu ye muntu amanyiddwa naye ng'alina n'ekyo kye tujjaguliza something we celebrate on that person nga Bobi Wine nti n'omwavu n'eyakolamu amuyita Ssuubi kati ate Bobi Wine yasukka kuba serebu serebu ye muntu amanyiddwa naye nga tuyina n'ekyo kye tutunuulya ekitusika si buli sita nti aba serebu naye wabula buli serebu aba sita kati Juliana tumutwalira mu kya celebrate uli akana akantu osobola okukoma kumanyika naye nga tewali kye tukujaguliza kati kabaka mwanga ki ekitukwatako nampeera okujjako okulaba buguni ne tumumanya so what kati naye celebrity aba n'ekintu ng'abantu bakijaganya it's part we actually kati asukka ku serebu an icon aba n'ekintu which people look at we look upon him inspiring a lot of people Jesus was kati otudda mu pain olaba baba Jesus ba Muhammad those were icons to we look upon them and we are still they are our inspiration kati waliwo abantu ababulijjo nabo who can attain that status nti Bobi Wine ayogera ekintu ne baba bamuva nti ayogera ekintu abantu ne bamuvinga ba Martin Luther ayogera statement buli omu n'agigoberera Selector William yagamba yali akyali Uganda ng'asoma correspondent Bagita Bakri I said to be corrected University mu America aba akyaliko online bwati lecturer najja n'awandika n'agamba nga kwolo topic is to study about Bobi Wine ngasoma ya music naga oba lecturer oba waliwo kyabuziddwa chapter yali ku Bobi Wine kati icons kwakengali message America nga je basoma nga soma gundi ya music ku Bobi Wine icons those are people who are movers mu cancer Twitter mountain movers we look upon those people kati bana Uganda kuja ko Bobi Wine who go sort of kuleta nombu we look upon that person ngoje nedda kuva nawe obaddechi oyagala kukola ki mbuka tukole tutya tokiwanise nnyo n'okigala iconi biveko iconi kiri bakyawula tudde ku nsonga y'abakaba bano so abakaba banuupu abasinga we balabye Bobi Wine ng'alina abantu gyagenze bonna bavudde gye babadde kubanga either kikuleka kyaliko kyogamba ekigambibwa nti abamu tebavuddeyo balimba waliwo Bobi Wine bamanyi nti bakyasobola musemberera baagala naye batya kwaka kati kazibe bakiri n'amala alinnya Bobi Wine walinye bajja mukuba amayinja kati ne waba ayagala nnyo waliwo ababaka ba Nuupu who cannot dare to come on a platform Bobi Wine gyaliko kati awo wenyini wenjagala okubuuliza amagye gavuddeyo ne gabeera nga gawoninga abantu abagatheringa mu different areas kati nga munkungana nga zirabeza Bobi Wine laba akyogeddeko ekyo ekintu ekigenda kubeera nga kistopinga abantu okubeera anti kati eyakyogedde kati kambabuulire bannayuganda muyita muzeeyi wange Felix Kraije abantu baali bamuwa ekitiibwa ng'olaba General Ivan Koleta gwabo tebamanyi nnyo ne those are people baali bawa ekitiibwa Felix Kraije ne yeeziika yekka ku ssaga ya Eric Mwesigwa omuvubuka yavaayo n'agamba nga bamwokyeza paasi kanti kati yagaa Bobi Wine yamwokyeza yali specifically kakati nga kitegeeza nti Solomon Kampala yamukwata akandooya Ssuubi n'amukwata omutwe wange Bobi Wine n'amukwata ebigere Bobi Kyagulanyi n'aleeta paasi bbiri bw'ati n'azimwokya kuba yagamba be bamwokyeza Bobi Wine kati naye kyewuunyisa omusajja oyo Eric Mwesigwa yajja nga wayise ennaku kusanyuka n'agamba bannange amagye ge gaŋŋambye ennimbe kino kiddeyo n'okukibalama eyakanya Nuupu yali mu kooti kojja Sseggona n'amwokya ebibuuzo n'anywa bokisi y'amazzi tetulabanga muntu ali mu kooti n'amira amakerenda ge gamu emirundi ena twalabira ku kibalama naye kojja Sseggona we yamubuuza ebibuuzo ebingi kubanga Sseggona oyo Honorable Sseggona is one of the best if not number one the best babayita ba cross examiners mu kooti waliwo omuntu akubuuza ebibuuzo ngoze bakola cross examination
biba nnyo mu firimu baba bakabi akubuuza kino kibuuzo n'akuggyako waya babuuza kibalama n'agamba Honorable Ssegona ye musajja gwambuuza ebibuuzo baba n'abaŋŋambye nange mbyogere yasonga mu baamagye owulira kye mugamba naawo kakati abakyoge waliwo kye bayita message ne messenger twagala nnyo okukkiriza message Felix Kulaije gyayogedde obuzibu tubulina yayogedde messenger te Felix Kulaije yeetaaga kuddamu kutooza shadu mbukati byonna byayogera mu bikuba mu yagwadda ne wayogera nti bannange bomu eri awo tuka nekyo yabadde muto yabadde alumirirwa muntu kati Fatia n'oba oli mwana muto kati kankubuulire nze siwakanya bomu era teri awakanya era nagaya abantu mube mukubundira ndaala naye kati kankubuuze nalabye Onyango ono yakuli ewawa Bobi Wine ate asinga obba kubatiya gazi ono deputy oba mwogezi wa polisi mu Kampala yakulira munange wali mu Banyanzi nga bamuwa n'ennyumba asula ku bwerere ng'asoma Bobi Wine oyo omusajja naye asinga munange ensi yeerabira bwe yatuuka yasinga obba kubatiya gazi naye yasulanga waabwe nga bamulabirira kakani abayakanaakana yazze kumirako ssente njagala banaye muwulire akantu kano omuntu alese bomu kugikuba abantu n'aleka wane ekkanisa n'agenda agiteeka wali mu lukubo watayita maatu kati ate naddira bomu eyo kugala siwakanya bomu naye kati njagala kubanga I'm a political and social analyst we come to analyze the event ekyo kimu ekyokubiri n'addira bomu n'agiteeka mu furasika Onyanga atugamba bomu eyo yabadde addidde yagitaddeko emisumaali n'eyingini ya piki sanyiso nnyo balaba bannange bonna abatuwuliza n'abatulaba amannya gange nze Brian Kayongo from Concept Real Estate. We are based, it's a US based company. Also we have offices in Uganda, in the UK and in Greece. So we are really excited to you guys to have us here and host us from Extra Digestive. Tufunye omukisa ogw'amaanyi tuwadde twagala kwogerako nammwe tubabuulire ku event yaffe gye tuhavinga buli mwaka eya Concept Kickstarter. This event is about helping immigrants, Ugandans, whoever from different parts of the world to learn about business, innovation and real estate. So era gye miramwa gyaffe mikulu this year gye tugenda okwogerako about mweyo event gye tugenda okuhavinga ku Easter weekend. Event yaffe ebeerayo buli Easter weekend twagala making that calendar banange. Ebeerayo ku this year genda kubeerayo next year mu 2024 genda kubeerayo ku 29th ne ku 30th of March Easter weekend. Lujja kubeera lwa kutaano na lwa mukaaga. And what we do on both of those days, on the first day usually we do a tour. You see some of the investments which we have done and which we have partnered with other people. We don't work by ourselves alone. We work with you. You are our partners. We work together and we build this great portfolio of investments to grow together. Netukola ebintu fenna, netuyiga fenna, netu investing in businesses together, netukola real estate together, netukola innovation together. So that's why we invite you this year, next year again, 2024. On the 29th and 30th of March, Easter weekend, tugenda kubeera on the first day. We have that tour which we do. Also the tour, we have a sit-down networking cocktail. So please, it will be an honor to have you on that day. On the second day, you know, we have multiple speakers who speak about different kinds of investment. We're going to talk about real estate. We're going to talk about innovation. We're going to talk about business as in general. Also, we are going to talk about how you can find funding for your business, how you can invest in yourself. Also self-investment, people just know about like creating business, but also this year we have brought some expert who teach you about to self-invest in yourself to become a business, you as an individual, not only the business which you invest in. We have brought such people this year. Also at the evening, I'm having some greater surprise for you. We are going to have the best gospel concert you have ever seen. So be there, attend, come and worship with us and praise with us. You know, we at the end of doing all this, what do we do it for? So we want that evening to come and worship with us and pray with us, and we do business together. We continue also networking. Please, I'd love to have you there. My name is Brian and I'm from Concept Real Estate. So come and attend, learn with us. So I would love to have you there again. Thank you.
nga kiringanga kya minister Nabbanja yagambye ti Bobi Wine yasombye abantu embalala kati nenga naye waliwo abasajja batambula chupa debe atirabayo statement yokka kuyiwayo ne tubuuza wasomerawa oli wa ntale oli wa mwiri oli wa namagunga oli wa gayaza kati abantu bali mu government nga basomerayo busukka kono kwegamba nga ye Katonda abasaasira busaasizi n'okuba abalamu teeka wano Gideon ogende tebakwadde ssente bajja zikuwa namugambye teekaawo kakati ngenda kugamba nti abantu abamu tobeeteekangako kati kankubuuze Bobi Wine yasombye abantu ne batuuka okwogera olunyankolo lwe twawulidde oluzibu kati kyogamba Bobi Wine yakuŋŋaanyiza abanyankole bonna mu kampani bagenda nabo embalala owaayi olaba basombe edimu kati akale yabasombye kyogamba kuba Bobi Wine yatuuse embalala tekikujjako cupa ddebe kati we yatuuse embalala mu radio yabadde Bobi Wine akyayogera radio ne bagijjako naye nga yasasudde n'agenda ekabale ng'asasudde radio ezo bbiri bwe yatuuse wabaddewo magye teyayogedde n'agenda Kasese ab'Ekasese bamanyi bamajambia ne bagajja kwogera n'ayogera kakati ne wajja prime minister w'eggwanga n'agamba Bobi Wine yasombye bantu kati kyenkugambye nti waliwo omuntu ayogera statement n'okola cupa ddebe kati gwe kati weebuuza gwolowooza lwaki ekyo muwoozi tasobola kyogera ekyo muwoozi ekyo statement tasobola kyogera kati twabadde tuli awo Felix Raija ate najja ate ye ate yabifuseemu bufuzi yagambye bannange mwenna abantu abagenda mu nkuŋŋaana ezo ze bayita abantu kitegeeza Bobi mwenna abagobera Bobi Wine kitegeeza kubanga yagambye those crowds bemugoberera poliisi n'amagye tetusobola ku garantinga your safety ekizibu kya Uganda abantu ba Felix Raija bwe twali tuwa ekitiibwa bafuuka bannabyabufuzi ffe twayimiriranga nze kati ow'amagye gwe nnyimira okutwala ateekeddwa okuba military obanga akawansi wa sergeant kyogamba tuse mu mbeera nti buli muntu avaayo okwogera favoring ati kati abayo muwoozi yakatambula wikisezi nakigambye ne Bebe twadde ku birthday ya Bebe ne mugamba Bebe okimanyi mwatukuba akavulu esoroti n'agamba wakawulira tuli ku kamera ne mugamba naye naye walabyeeko ekyabadde embala nanga kaye mwasombye abantu nga nze simanyi teyayogedde dda nti Bobi Wine yasombye abantu naye kati wuliriza muwoozi mukisi bbiri yakava oba soroti eyo ewaanite basomba abantu ne baba bati kwega kyoyagala okuŋŋamba lwaki tewabeerawo security alert zazze Bobi Wine atandise kutambula because it is 2 weeks ago kati so singa yakirabula ku muhoozi naga muhoozi nno okuŋŋanyiza eyo crowd however na security alert wegendereze bwe kyandizze ku Bobi Wine abantu bandiga Bobi Wine nno naawe omusajja alabula muhoozi naawe naye bazuukuse ne bava mu toyi bazze nga Bobi Wine kubanga Bobi Wine yabakuta naawe bamuleka okutambula bayina Museveni tayagala Bobi Wine kutambula wabula atya okuprovokinga abazungu kubanga Bobi Wine akutta abazungu Museveni omuzungu gwasigazza ali ogumungereza bano Barasha tebabalanga abazungu bayirawe abazungu abo beesosola abantu bava mu Eastern Europe including Barasha babalabanga ba savage tebabalanga abazungu kati Museveni asigazza bangereza bajja mu bugagga na Barasha kati Felix Raija kyayogera n'okiba kituufu ku bomu kyenkunnyonnyodde nti kyayogera byonna bisobola okuba bituufu that is the message naye bannayuganda messenger yatusina Museveni asobola okukeera n'agamba ekintu nga kyayogera kituufu naye kubanga yatusina omanyi omuntu okusina ng'akutuuse nze nsobola okugenda mu kyaki ya Patience nentuula ne service negwako nenzira mu Bible study ya Patience nga siwulidde Museveni owulira kyenvuga kati huyo yakedde yanayingira emivumba kati kankubuuze kankikubuuze kati tukiyingiddemu osobola otya okuba ne president ng'afuukuza ensi emyaka 4 Uganda yennyini muvumba
Uganda muvumba, what do you mean? Uganda move ati baba lensi ense naku enkopi ense susumude middle class income economy kati Uganda weruba lugoye Uganda muvumba Uganda yenyini muvumba kati abali moyagala bambale engoeza Kim Kardashian kati ngongamba mu Museveni wa kati nze ne malansanga mutabani waye nga awuliriza Museveni yajiweze oba agenda kujiweza nesanga mutabani waye nga awuliriza Museveni mutwala mu UPE tamu namba omujjayo ku internet eto kibi kya sakiririgo what are you kati oba owuliriza ati omulabi waffe ategeera ensonga eyo yaweze oba gigenda kuwebebwa yaweze nga talina solution yaweze no no agenda kuwera emivumba agenda kuwera emivumba mu Kenya edda wawulako ekintu bayita oluwande empande nigulu wabozali mu mwaka kati empande kye kino ogenda ku kyalani ne bakupimako empale ne bagitunga nga teweetaaga kugiteekako musipi kati bannakenya during Moi regime bayambalanga mpande ng'ayambala kooti nga ntunge n'empale era ng'abasinga tebasiba musipi kati Moi wavaako ne bata before Moi nga bakukusa emigugo jijja emivumbo jijja mu Uganda ne bagiyingiza Kenya kati now what happened Museveni alinga atugamba tuddemu twambale empande kugambye Uganda nsi ya weruba lugoye mivumba. It is not even in the middle class income. Chaza katayagala twambale ngole zetu produce. Odio eziruwa ate nawe yatwala kananathani gwe yaleta omusajja omunaku omusinga singa nga taina na mulimu gyakola wawe bamunonya mu Africa namwa billions of money mbu amutadde mu project ya Goa gye yagwira kati wuyo kananathani simanya obakola ko embase yawa tetusafuna byuma bikola mivu tabiri akacenga bikola olaba Museveni oba baleta be babbi olaba yagende wa Musa Bodde na ebisera bya UBC ne bateeka uzi kamera fedanga tubeti ne batulaga mbu no Museveni atazo mbu Uganda tazo producing folk bochu ngechuma chikwa foko ne gwali kakati ne babawo omwana omugezi yajirinda newola we yawola bweti najitulaga kumbe ngekyali ko made in China Chalinga radio Museveni yagamba mu COVID mbwa abana tebagenda kusoma nalirizinga billion ezasuka mu 10 ne baziwo mu China mbwa akole radio buli mwana bamwe radio mbwa asomera ku radio nga teacher email mbu nasomesa nga tewali bonna system mboba anaba teacher omu yana asomesa bana Uganda bonna kati bawo mu China muwanga kivumbi ne bamugwako bugwi mu factory ne bamugamba tulage ku radio zoli mukola yajja radio muwanga kivumbi engeri gyali mu yaye nakwata ka radio naka simbo mukono nakajjambu ati amanda agenda okujjanga kaliko made in China no mu China tebamukwata ne factory tena tetumanyi jeri ne billions esuka mu 10 zagenda amutwala abana kubyala kati naye nga kyenkugambye nti Museveni takyalina future talina matu talina maaso tosobola kuddira nsi ng'ensi yokka Uganda mivumba waliwo omusajja mutambuze is a traveler musiyo naye yagambye nalambudde East Africa nempunzika bwendi yakoze post yagenze viral wagirabye nagamba bwemba njagala okudda mu East Africa ensi bbiri zesobola okuddamu Kenya na Rwanda naye ensi gye zitasobola kugenda mu East Africa ye Uganda. It is hell. Nenga yatujoza nnyo. Bwe kirirwa kwa kati gofati abimanyira. Kati feno tusasa abakuliddeko Bulaya. Bulwetu anti kati katonda wali kukyusiza bano abanyunyuzi. Oligamba wisdom kale twali twasubwa. Wisdom kale batuvuddeyo mivumba. Mwe abali ku YouTube channel. Bagenda belanga batiteeka ko omusolo wenjogerera era simanyi kike muzaako already mbadde muina sasa geza data ko already data bamujjako omuki omusolo ne kati botunamu omwana we Uganda ngeja iri bamune YouTube channel ngeja iri bamune content babajja omusolo ku YouTube channel tugenda kuzaako ki ogenda kuzaako emisolo gizze mingi kansoka ngamba abakulembera Uganda ekimu mugenda gana banna Uganda okuyiya Waloche tuita innovation. Munsi yonna ez'abazungu bwokera n'oyiye ekintu nga gwakiyiza okubaawo bakuwa ne ssente kuba babala abantu bogenda okuwa kati tukwekiswa digest mugoba nsonga kasooka tubale channel ye aze wanewanga azavuga mmotoka ago mafuta tubalenga gammeka mafuta nawe gabaga mitwale 3-5 Museveni ku buli liita extra digest YouTube channel okujja wano
buli lita y'amafuta Museveni agijjako omusolo, that a direct tax ya 1,300. 1,300 tazikendeeza. Ate nga current kati gali ku 500. Amafuta mu COVID gagwa mu nsi yonna nga baro egula $1. Baro manyi ebipipa ebiberamu nga $1 ya 3,000 mu Uganda tegagwa. Kubanga bo bennyini be bagalete Uganda bekunganya bati baga abali abanaku mbaleke. Museveni naddira extra digest we beteekayo program eyo gye tuvukola bakozesa data nga wa mitwale meka 5 data Museveni kwajja omusolo data wano mu Uganda mu Africa ndoza Uganda mu Africa yesinga okuba expensive ekijja mu data kwa musoro gwa Museveni amafuta data obula kye ngamba mpulira extra digest kweno program webafunye omutwalo ku sente zefuna America bamujjako omusoro ne banka yennyini already ne banka yennyini ekunganyiza bu sente bamujjako omusoro nejjukira omwana ono extra digest yayiribye okunoonya wisdom yataddemu obudde bwe yataddemu sente ze mpulira kati wulira ekisesa bangambye oba mwezi ki bagenda kujjawo omusoro ekibuuzo mugenda kusinziira ku ki kubanga YouTube channel ye 9 content waffe etujjako omusoro ne bank ezibawa sente lwaki Museveni tagamba kale YouTube nti mumumpa omusoro kubanga ogenda kuyimirira otya ogenda kucharginga YouTube channel ya KAYE Wisdom vis-a-vis ya extra digest otya. How are you going to calculate that tax? Ogenda kudda ku numbers ogenda kola otya. Nebyo nabyo nabireetebwa government a failed state. Museveni yekwata ku bisubi gwe kankubulire government ya Uganda eina budget ya trillion wowe butabalika trillion 252 ye budget ku trillion 52 trillion 7 zisasula musala gw'abakozi bonna abakola mu government okuva mu public service trillion 7 trillion 10 trillion 10 na meka 10 na meka 10 ziri mu trillion 10 ngana mu 5 10 na mukaga ziriwo kusasula interest ku mabanja Uganda geria obula kye ngamba kati Uganda nga tonna bakutambula ngojeko interest n'omusoro boyingidde mu trillion 10 half of the budget oyingidde nenga tonna bana kutandika kola ngudo dagala na buli kimu URA yo yagambye esora kunganya trillion between 22 kwa 27 sitegeze sigadde na tugenda zeewula kati ekibuuzo ensinga eyo ng'etambula bwetu nga bannayuganda beeyiya temuli malwali kubanga kwezo budget ya Uganda temuba sente za ggula ddagala ensi bweto nga yeeyiya ng'abaana bo beeyiyiza ne bakola bu YouTube channel bwabwe obajjeeko omusolo ku mafuta bo kutambula okujja otujjako content ne ku data gwe bakozesa okuuploadinga video zaabwe bajjako omusolo kati ate abagamba mbune ndowooza bagenda kuddira buli sekinoomu abo bakibale batya ne Museveni yagwa abazungu bamugoba talina gyagenda kujja sente kati alina zinoonya buli wamu fati ogenda kukeera nga Museveni agambye buli agenda mu ttooyi tumwetaagako omusolo ng'okugenda mu ttooyi ayagala musolo ensegenda bate tulemye Uganda anti chobola bakijja kuva mu mwe bannayuganda bwe munaabaawo nga mukubenga fati yawosanga nga kojjaawo owo mu kyalo baluddawa ng'agenda ayambadde t-shirt ya yero ng'akuba engalo bw'aba bwakusindikirako amanyi omwana wange owo buwala abeera mu Kampala bannaye kasukaali kayo nga komaawo siri kasukaaliko genda wa Museveni akakuwe ate nno n'amayirungi naga nti abasiraamu bajja batema amayirungi gasinga kuva Butambala kati kambabuulire amayirungi gasinga kuva Butambala amayirungi gasinga kuva Butambala mu basiraamu omusajja yaleeta amayirungi bakunnyonnyodde nti amayirungi ago yali musajja yajja kusomesa ddiini naye nga buli watuuka e Butambala agasaba nga waliwo seeka aganoonya paseeka we yagamba omusajja ono buli wajja osomesa eddiini amayirungi gano kanaamugawo oli badda wano ndeetangayo ekikolo tukisimbe omusajja yali ava e Somalia n'aleeta ebikolo ne babisimba era amayirungi si kive
Chogamba omuntu asobola okugalya. Amayirungi si njaga, yes. Beera amayirungi. Nekye manya amayirungi omuntu bagalya era galina engeri kakyusa mind y'omuntu. That means gw'alabyeko omuntu mbw'alya amayirungi mbw'alya watabuse bwongo nedda. Amayirungi si njaga. Wabula bakoze etteeka Museveni atanakussaako mukolo nti amayirungi okulima amayirungi singa bakwata license bagenda kutwala ne woogalimidde. Naye bagamba mbokulima amayirungi olina kujja kusooka kusaba license. Ebintu birimu nga bisatu. Ekisooka Museveni kasita ategeera Museveni kasita akola visibility study n'abuuza baani abasinga okufuna mweno business nti Baganda awo bawagira Kyagulanyi babalumbyeko kubanga yabala ebutambala bacha enane mwekyafuna akalulu nti nedda batereko omusolo ku kirime kyabwe. Museveni kyekyo Golwa kwangu okyabanga ekyokusaaga abasoga bwe bakeera omumma akalulu yagamba buli alima ebikajjo olina okuba ne license obitunda ku factory. Nakati okufuna license ng'oli muwala bamala kwebakako n'akwebakako munoonya na bunoonya abalina license beemanyi n'okwemanya bw'olima ebikajjo mu Busoga obitunda ku Kakira factory ekakira omuyindi bamugamba buli gw'ogulako ebikajjo alina okuba ne license. Kitegeeza Fatia oba Musoga n'olima ebikajjo olina noonyaze KAYE Wisdom ayina license mbikuguleko ndyoke mbiguze metta. Naye nga betubiziza wala amayirungi galeetera ddala ssente. Kati nzijja nno omanyi kyaliko ku Basoga kati Abasoga ebeekyanga ne bagamba wekiba kyekyo katugatwale twale ebikajjo e Kenya ne bateekawo etteeka ne balirongosaamu. Wulira kana akantu bw'olima ebikajjo ng'oliyiganga toyina bitunda kusukka kilometers aga. Kitegeeza obivuga obizza ku metta. Nekye kiri mu Uganda baffe tubeerawa. Kitegeeza nomala obivuga paka ku boda bakubuza ebikajjo bino bijjeewa nga babala etteeka ligamba kilomita mmeka nga babikwata poliisi. Yagenze okulaba nga Abasiraamu abali e Butambala bagaggawala nnyo n'agikolako visibility study kati n'akola etteeka agenda no designing omusajja oyo. One okulima amayirungi kati weetaaga license. Kiringa wano enjaga webakwata ng'olima enjaga bakusiba bakola ki naye waliwo be bawa license ogirima Fatia no okulima enjaga n'oba oyagala nnyo tebasobola kuwa license ya kulima enjaga naye waliwo banoogo abagirima. Amayirungi ayagala baavuwaza. Tulina omukulu KAYE Wisdom ayiriza tusimbula abantu. Bino ebintu byenjogera byonna ate temutemamu ebintu byange biba byange bivunaanyizibwako kubanga nze ndiwo okukolera abantu. Nze nabagamba nali nakolerako muzeeyi wange Sale era namusiibula we nalaba Bobi Wine ng'azze kubanga simulabanko ng'azze wa Sale ng'asaba ssente mbu azze naye kukola mulimu yeefuula opposition nga tali opposition ng'abamu ng'olaba bammawo nenzijja omuwagira sisidde nsiddanga mabega yaŋŋamba nno mbu nja kukomawo nga ndi mwavu. Savuwalanga neyanziza akanyomero kano ku Extra Digest fattialugya nkweyanziza byonna abasseemwayi iso piso bwemba mwina kye mubuuza nze mbivunaanyizibwako ebyenjogedde era byange era sijja kulekerawo nze ndi okunnyonnyola abantu nsonga ku nsonga kati ebirime mwabakitegedde mukitegedde era nsaba Buganda muveeyo ku tteeka lino Museveni agenda okuteekako ki kubanga Abaganda bangi abali mayirungi. Amayirungi si njaga tugaguza Abasomali tugaguza Bannakenya. Amayirungi se business batulaze emizikiti egizimbiddwa ennyumba z'abantu ezizimbiddwa n'amasomero. Obadde ku Extra Digest abanyanze fattialugya webale okutambula naffe yonna gye tusinzidde tubadde n'omukulu Wisdom KAYE. I think we meet next time. We love you. Bye bye. Sanyiso nnyo balaba bannange bonna abatuwuliza n'abatulaba. Amannya gange nze Brian Kayongo from Concept Real Estate. We are based, it's a US based company. Also we have offices in Uganda, in the UK and in Greece. So we are really excited to you guys to have us here and host us from Extra Digestive. Leero tufunye omukisa ogw'amaanyi tubadde twagala kwogerako nammwe tubabuulire ku event yaffe gye tuhavinga buli mwaka eya Concept Kickstarter. This event is about helping immigrants, Ugandans, whoever from different parts of the world to learn about business, innovation and real estate. So era je miramwa gyaffe mikulu this year je tugenda okwogerako about mweyo event je tugenda okuhavinga ku Easter weekend. Event yaffe ebeera buli Easter weekend twagala marking that calendar banange
this year gena kubeera next year mu 2024 gena kubeera ku 29th ne ku 30th of March, Easter weekend. Lujja kubeera lwa kutaano na lwa mukaaga. And what we do on both of those days, on the first day usually we do a tour. You see some of the investments which we have done and which we have partnered with other people. We don't work by ourselves alone. We work with you. You are our partners. We work together and we build this great portfolio of investments to grow together. Netukola ebintu fenna, netuyiga fenna, netu investing in businesses together, netukola real estate together, netukola innovation together. So that's why we invite you this year, next year again, 2024, on the 29th and 30th of March, Easter weekend. Tugenda kubeera on the first day. We have that tour which we do. Also the tour, we have a sit down networking cocktail. So please, it will be an honor to have you on that day. On the second day, you know, we have multiple speakers who speak about different kinds of investment. We're going to talk about real estate. We're going to talk about innovation. We're going to talk about business as in general. Also, we are going to talk about how you can find funding for your business, how you can invest in yourself. Also, self-investment. People just know about like creating business, but also this year we are about some expert who teach you about to self-invest in yourself to become a business, you as an individual, not only the business which you invest in. We are about such people this year. Also, at the evening, I'm having some greater surprise for you. We are going to have the best gospel concert you have ever seen. So be there, attend, come and worship with us and praise with us. You know, we at the end of doing all this, what do we do it for? So we want that evening to come and worship with us and pray with us, and we do business together. We continue also networking. Please, I'd love to have you there. My name is Brian and I'm from Concept Real Estate. So come and attend, learn with us. So I would love to have you there again. Thank you.